Kanso ya municipal y'e Nansana ebadde n'olutuulo olusembayo mu kisanja kino olukiiko mu luyisiriza embalirira ya bombi 2023. Kanso yaffe ekomekereza emirimu gya kanso ebitongole era ng'ekomekereza n'okuyisa budget ku mwaka gw'ensimbi 2026 ekomekereza obuzimbe 2023. Meya Regina Bachite asinzidde wano n'asaba bakansala okusonyiwagana olw'ebyo ebyava mu kulonda okuwedde songa era waliwo abaawangula baasabye okwekuba mu kifuba beenenye olw'engeri gye baafunamu obuwanguzi buno gy'agamba nti teyaliimu Katonda. Wakomyewo mu bubbi nakyo kibi nnyo kigenda kutambulirako emyaka gyo gyonna, so tubasaba temukereziya tugenda netejjusa buno mwagende yenenye weyabba amusonyiwe. Ono yeebazizza bakansala abamalako ekisanja kyabwe olw'obuweereza bwabwe. Nze njagala kuyozaayoza bakansala abayitamu ebasobodde okukomawo. Omukama yeebale. Yamyuka sipiika wa municipal y'e Nansana Ntale Kalema asinzidde wano n'asaba bekikwatako wabeewo enkola ennungamu ey'okujja abakyala abakolera ku nguudo ng'agamba nti abasinga ku bano be bataata era bamaama eri abaana baabwe. Tugenda kuteekawo emitendera gye tulina oyitamu era abantu wabeerawo abantu abasigala nga basobola okubeera ku bakoleramu nansi so si kubakuba. Town Clerk Festo Tandeka annyonnyodde ku mbalirira eyisiddwa omuli ebyo bye batunuulidde okukolako ng'okukola obutale n'okuzimba enguudo ng'era asiimye gavumenti wamu n'abakulembeze bonna abataddemu amaanyi okulaba nga Nansana ekulaakulana. Abakozi zirimo okukola enguudo, zirimo okukola amasomero, zirimo okukola amalwaliro n'emirala ebitongole era tusiima gavumenti masente zino okuweereza ssente mu bajeti ya planning figures sobola okutuusa okuweereza ku bantu baffe. Ono era ayogedde ku nteekateeka ey'okusengula abakolera ku nguudo mu Nansana n'alaga nga bwe bali mu nteeseganya nabo okulaba nga baabulira ebifo bino mwe bakolera emirimu gyabwe. Naye ffe nga Nansana tetutandikidde okukwata twatandise n'okutuula n'abatuuze ne vendors abalina obuzibu ba identify ne bagamba mulina obuzibu wano tutereezewo. Kisaakye Tekla yakusakidde eggulire lino Crack KTV amalindirire. Kanso ya